obudde bw'ekisiibo oba obwakalema nga bwe kimanyiddwa mu nzikiriza y'ekikatoliki buba budde bwa kwebonereza okujjukira ennaku 40 Yesu Kristo ze yamala mu ddungu nga talya. Ekisiibo kino ne mu bakristaayo kimanyiddwa bulungi era mu nzikiriza zombi newankubadde kibaawo buli mwaka ennaku zaakyo si za nkalakkalira ng'ekyomwaka guno kyatandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Okwawukanako ne bannaffe abasiraamu abasiiba olunaku lulamba nga tebalidde mu nzikiriza zino wakyaliwo ebibuuzo ku buti abantu bwe basanye basiibemu newankubadde nga bangi balowooza nti okusiba kwabwe kwa kwerekereza ekyo kye basinga okwagala okukigabira abalala oba okusiba olunaku olulamba. Twogeddeko n'abakkiriza mu Kristo ab'enjawulo okumanya bo bwe bategeera ekisiibo kino. Ate nze ekisiibo nkitwala nti mulibeeramu okwerumya, okwebonereza, okusonyiwagana, okwebuulirira. Ekisiibo nkitwala nti kwerumya in the first place naye ng'ojjukira Kristo yatufiirira. Okwongera okumanya ensiba y'ekikristaayo, Reverend Father Joseph Mary Sebunya akulira abavubuka mu Ekereziya mu ssaza ly'e Kampala asoose kutunnyonnyola ku nsibuko y'ekisiibo kino. Musa bwe yagenda ku lusozi okufuga amateeka n'amalina n'olaba abantu ba Katonda okuva mu nsi ey'obudde Misiri kutambula okujja mu nsi endagaani baatambula ebamala emyaka 40 bali mu ddungu beetooloola. Eriya omusajja wa Katonda yali adduka Jezeberi ayagala omutta yatambula ennaku 40. Nowa Mukama yagala okubonereza ensi yasindika amataba nekajja enkuba n'etonnya okumala ennaku 40 n'ebira 40. Yesu yennyini mwoyo omutuukirivu yamutwala mu ddungu okweteekerateekera omulimu gwe yali agenda okukola n'amala nga asiiba ayirira nga talidde wadde kamuti kumala ennaku 40. Ku nnaku 40 ez'ekisiibo Father Sebunya tujuliza ekitabo ekitukuvu kyokka n'alambika ng'ekisiibo bwe kirina okutambulira ku kwerumya okw'ekigendererwa. Waliwo abantu abeerekereza nti olina ekigendererwa oba waliwo okwerekeza nga tolina kino twali tusiibyeko tubizuumira waka ono kati leero sina kavumba kanne ekituuti ekisiibo kibeera intentional okigenderera oba n'ekigendererwa. Wabula mu mbeera y'ekikatoliki ekisiibo kirina emitendera gya mirundi ebiri omuli okwerumya n'okusiiba obutalya. Tusiiba mu mmere ne mu kunywa kibayita fasting and abstinence. Olyayo ekijjulo kimu gw'olonda ky'olya. Wadde guli gutyo omuntu asobola okusiba mu mbeera y'okwerekereza n'okwerumya wabula nga kino kisinziira ku mbeera ya bulamu bwe. Naye waliwo abantu ng'embeera gye balimu eyinza obbakalubinza okutuukiriza okusiiba okutuukiriza. Bati twagala ate kusiiba oveeyo ng'obudde olinga olulanga. Waliwo okusiiba okwo okw'amaanyi tulina kubeerayo. Kyokka essaawa ez'okusibulukukirako era ababeera basazeewo okusibira ddala obutalya ziva mu kwagala kwa musiibi nga kino kisinziira ku ngeri omwoyo gye bamulungamizaamu. Waliwo agaa nti nja kumakya awo mpite mu nnaku zino mwana agaa nja kulya kyaggulu kati emala ekyeggulu nja kukeera kati tugamba oba okola bwoti teronda wonooliira abaasa ebyo bakitegeeza olunaku awo ewaalukoledde owerekereza kyakiro era oba okisiibi. Mu kisiibo kino we tutegeeredde nti waliwo ennaku 2 ez'obuwaza eri buli Mukristo ng'alina okuzisiba mu buli mbeera okuggyako abaana abato n'abakadde. Olusooka lwe olw'evvu abantu baasaabye olwateeka. Olunaku olwokubiri lwa lunaku olwokutaano mutukuvu Yesu lwafiirako. Zatteeka ezo buli Mukristo alina okusiiba okuggyako ng'alina empeera zino zisooka nga muto ataweza myaka 18 n'asusiza emyaka 6 waggulu. Okusinziira ku mateeka ga Kereziya olunaku lwa bbo na buli lwakutaano mu nnaku z'okusiiba teri mu Katoliki akkirizibwa kulya ennyama. Wano we twagalidde okumanya akalombolombo kano kye kategeeza nti Yesu lwe yafa ekyamutta kyali bibi byange kati nze bwe yafiirira siyinza kulya ennyama kusanyuka ng'oli anfiiridde olw'ebibi byange. Neerekereza ennyama eno nsobole okuwulira ku bulumi n'okugatta n'okuba nga eminya nenga nti wange nange ntegedde nti nange wanfiirira siyinza kuba kola mbaga. Ate ku ludda lwa bannaffe abakristaayo Reverend Simon Peter Ddembe lya Yesu akulira ebyenjigiriza mu kkanisa ya Uganda atuwulidde okusiiba kye kitegeeza mu ddiini eno. Kwe kuwaayo obulamu bwo okuwaayo omubiri gwo okubeera ssaddaaka ennamu eri Katonda. Mu bakristaayo Reverend Ddembe lya Yesu agamba nti okusiba kulimu ebika bingi
wabula nga waliwo ebisatu ebikulu ddala. Waliwo okusiiba nga tolya kintu kyonna wadde amazzi essaawa nga Mukama bw'akuluŋŋamizza. Waliwo okusiiba nga olya bibala byokka nanva ndiirwa okumala ennaku 4. Waliwo okusiiba nga onywa amazzi. Kyokka okwawukana kwonna Bakatuliki mbwe Abakristaayo tebabeera na kyakusalawo wabula okwerekereza obutaliira ddala okutuusa olunaku bwe luggwaako. Mu Bukristaayo Bayibuli egambye nti nnaku ameka 40 ng'asiiba misana na kiro. Bano batubuulidde nti newankubadde oba osiibye tolina kusiiwukana kwolesa nnaku wabula okukola ebikolwa ebyekisa naddala eri abateesobola. Mbayo ku banaku, noonya bannamwandu, noonya bamulekwa, baviireyo kusinga okubeerawo ng'obeza emimwa osiiwuse wenna abantu bakirabe nti osiibye. Ng'atalinamu yo kyagambye nti bannange okusiba okusiiba kwenjagala abanaku temubafaako kati gatoga nti kati nsiibe saali nakulya kusabya tenda papa jaga lya abantu bawe misaala. Waliwo abantu bamuli emyaka 3 nga tebasasulwa mu kampani nno kanene awaka bahouse girl oyina agamba nkulisa nkusuza nesatu nkuwa nnyingi. Okusinziira ku nzikiriza zombi okusiiba kuba kwerekereza n'okwefumiikiriza ku byonoono byo olwo obe n'enkolagana ennungi n'omutonzi wo. Essala y'omuntu asiiba tetambuza bigere efuna biwalo neebuuka mangu n'egenda ewa Katonda Omukama n'agiwulira n'agisiima. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.